Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okubeera nti wakati mu lugendo lwaffe atutuusa wano ku kitebe ki National Unity Platform. Olunaku olwaleero empapula zange ntutta okusaba kwange eri akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform era nembawa ebbaluwa esaba NUP okumpandako eddusu n'ekirala nembawa empapula zange ez'obuyigirize bibakebedde nga balaba nti ddala kituufu ngwana era njagala okubeebaza akakiiko n'okutuwa omwagaanyi okwennyonnyolako eri eggwanga. Ekisookera ddala pulezidenti waffe ayogedde ku kya debate ffe tuli lwedde kubanga abantu b'e Kawempe North be twagala okukiikirira baagala okumanya ebirowoozo, baagala okumanya omuntu gwe basindikayo ddala aprioritizing ebirowoozo byabwe. Ebirowoozo byabwe biri ku mwanjo nnyo, so nze nsuubira nti olunaku come rain come sunshine tugenda kubeera wano ku kitebe ki National Unity Platform wetuli kubanga omuntu leero abadde mu kakiiko k'ebyokulonda kannuupa era ye muntu y'omu agenda olabikako ku bwenyi bw'abantu nga batusoya ebibuuzo eby'enjawulo. Ate kino president ayogeddeko ekyobutesimbawo ba independent singa ekibiina kiba tekikulengedde nga candidate wakyo mulimu etegefu okudde mabega w'oyo gwe banaaba balonze. Ekisookera ddala nze ndi royal member ow'ekibiina ki National Unity Platform era si gwe gusoose okulaba nti exercise zino eno oba oliawo mbadde nga nzija nzigoberera. Nze nga omuwagizi w'ekibiina ate era omuwagizi waakyo nsuubira nti yenna gwe banaaba balonze nja kutambula naye wakati mu lugendo luno okulaba nti tulwana okununula Uganda kubanga bino ebifo oba oliawo si bye tutunuulidde nnyo. Tutunuulidde nnyo obuweereza mu bantu, tutunuulidde nnyo enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Briefly about the exercise. I want to thank the Almighty Allah who has enabled us together with my team to actually reach here at the headquarters National Unity Platform. Today I have been able to send my letter of expression of interest to the election committee of the National Unity Platform, and thankfully they have been able to reach out to my papers and they have found that I have the credentials to stand as a member of parliament for Kawempe North constituency. I believe the process will be very transparent and whatever comes from the electoral committee, I will go by the party decision. Bino byaffe bya entertainment. Family ochali nayo nga tebazze kuwerekera ko olwaleero. Ekisookera ddala family ndi nayo era family mu kuba nayo ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu kaseera kakudda kuza abaana ku masomero era abaana basinga obungi n'abazizaayo ku masomero. Nga nze yaweebwa obuvunaanyizibwa obwo ate n'obuta oba oliawo Mr. Update gyagalamidde ekaddugala ebutale gy'ova ssebo ajja kuba musanyufu era nkakasa nti musanyufu nti nze omulimu gwange nagukoze nekutte ne baganda bange ba kansala Nsereko Jamiru ono webwayise n'emikwano gya Segirinya gyonna okutwaliza awamu abaana abo ne tubaza ku masomero abasinga obungi. Nkakasa nti family eyimiridde nange mu mbeera eno era bwe tubadde tusimbula bansabidde essaala era ne banteekako amafuta ag'enjawulo ate bwe ntuuse wano mu kitebe ki National Unity Platform ne nfuna amafuta ag'enjawulo okuva eri pulezidenti. Kasita mutunuddemu butunuzi bwe nti maaso ngenza okulaba nga nsaanuuka nti ensonga ya erinnya yenze Mulumba Matthias people power everywhere now erinnya lyange alright ensonga gyogeddeko ya public debate ogyogerako kyera kwenga kwe yesimbyewo ensonga ya public debate egyensinga okwetaaga kubanga abantu bebawa okumanya ani agenda okubakulembera era awo nkakasa nyinawo 100%. So nindiridde ekibuuzo kyonna okuddamu eri abantu okwogera eri abantu okubakakasa ki kye twetaaga mu Kawempe North
kubanga kyetwetaaga mu Kawempe North nze mpangalira mu Kona Zone Kazangola obuzibu obuliyo abantu bange abavubuka tebayina mirimu emirimu gye njagala okulaba nti abavubuka abo babeera mu mbeera yakubakuba masasi olw'okuba bakasolo gurupu ngenda kikolako ensonga y'ebyobulamu nsonga nkulu nnyo njagala okulaba ng'abantu bafuna obujjanjabi abakadde bangi bafa mu bitundu byange ng'eddagala obulwadde obw'olukonvuba nga tebalina ddagala so mu mbeera eyo accountability term limit eyogenda kubeera nsonga nnyo neyanziza nti ababaka bakoze kiri ab'ensonga zaki za judiciary bakoze ensonga ey'amaanyi ey'okulaba nga ekiteekateeka n'ekikooti ekyekimpatira kivuddewo naye wabulawo ekintu kimu nze kyenjija nakyo ekya term limit wateeka okubeerawo ekkomo ku bukulembeze bwa pulezidenti aveeko olunalu tuluwone olwa process eyo kubanga pulezidenti wabadde ayogera nti akakiiko agala kabeere keerufu tugenda kufuna debate okusingira ddala baagala bawulire birowoozo byaffe ki birowoozo ki byolina eri ekibiina kye ekya NUP birowoozo ki byolina eri eggwanga lyo Uganda birowoozo ki byolina eri abantu bo ekyo kigenda tuyamba nnyo okutandikirawo okulaga abantu birowoozo ki bye tulina gye bali kubanga omulamu omukulu gwe tulina nga NUP kwe kulaba nti tuleeta enkyukakyuka mu by'obukulembeze by'eggwanga n'okusingira ddala okwagala okukyusa obukulembeze nga tujjako badikiteeta n'olwekyo ebyo bigenda kuba mulamwa munene mu dibeeti yaffe n'olwekyo kirungi nnyo kigenda kutuwa ekifaananyi n'abantu okutegeera ono ye yandisaanidde okubeera omubaka wabadde obubaka bwabawadde nti yenna anaabatafunye ebbendera oba banaabatafunye kaadi mukkiriziganye n'oyo anaabaweereddwa musimbe emabega nabyo okusookera ddala pulezidenti lwakuba tetusobola muddamu naye ekigambo ayongedde kukaatiriza bukaatiriza kubanga tuli mu kibiina ekya National Unity Platform tuzze tuvuganyize mu kibiina kitegeeza ekibiina gwe kinaasalawo tulina okugenda n'oyo era anaabanga avudde ku mulamwa oyo tajja kubeera munnakibiina kubanga twazze nga tukkiriza nti kino kibiina kyaffe tukkiririza mu mazima n'obwerufu kye kirina n'olwekyo tuli beeteefuteefu okugenda n'ekyo ekibiina kye kinaaba kisazeewo.